Halo. Hello. Wanje. Assalamu alaikum Mukulu Abdallah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Rebecca Jingo. Mukwano. Wanje. Niyanzize kuwuliza. Amina. Butuufu. Kyempitamu kyekyo nga bw'owulidde. Naye bwe kuddukirako gy'oli. Neyanziza onoonsonyiwa okubuuza. Essaawa eno oli mu myaka ng'emeka? Mpeze emyaka nga 4. Emyaka 4. Toyinaayo mwana? Ninayo naye era embeera ye era yakubuzaaza muliro. Muliro gubula. Naye ate ekyewuunyisa bwe mba neebase mutuufu amaanyi mutulo banaamaanyi mangi nnyo n'obwagazi mba na bungi nnyo nga bw'okiwulira. Naye obuzibu bwenfuna kwe kufuna omuntu yeneegatta naye nga kyekiikawo kimalamu amaanyi g'obutonde ambeera awo nga kyetegeera n'obwagazi bwennyini oli mbeera nekyoyooyo. Kambuuze olina omukyala waka? Mukyala mulina naye era kati mu budde bw'ekiro bwe kikuwamba akulaba engeri gy'oba obeeramu? Nnyo waliwo n'olulala yaŋŋamba n'okuŋŋamba nali neebase kale yali atunudde ku kisenge kati nga muliko bwe nti nga nyenyenki binaye mulina simu kayaŋŋamba n'okuŋŋamba bw'obadde ki naye ate nali ndi ekintu ekyo nali ndi mu kikozesa kati ngezezaako ku ddagala ly'amaanyi g'ekisajja yange era nga bw'omanyi kuba ndi muwulirizaawo nnyo kuno ku biiti tebagaba ku biiti naye mbiganye era ekintu kyagaana ate bw'onywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ne tuno twoyitamu twolinamuuko tugendera ddala. Mukyala wa kimanyi nti olina ekizibu ekyo? Kale ye takimanyi nga ye wakimubuuliranga naye nze ngange okiwulira era kikimugambanga nakyesigalizanga kyama kyange. Nkitegeera. Kakati mukwano wali otambuliddeko ekintu ekyo ekijja ne kikukozesa kuba mukazi yajja? Ekintu ekyo nali ntambuliddeko wangi nnyo. Nga bagamba ki? Nga baŋŋamba mbunno bagenda kunnyambulula banyambuludde emirundi giweze naye ebintu biganye. Abaŋŋamba naabirako mu sitenseni banaaziza omusaayi gw'embuzi banaaziza ku gw'enkoko naye era ebintu bikyagaanye byagaana kale byagaana n'okutuusa gye buli eno era ekintu ekyo kikyansumba mpozi nafunako omwoyo yakikakkanyamuuko nekiddako ku mabbali naye kale tekikyanzigira nnyo kunkozesa naye era sitirwa amaanyi sirina amaanyi. Kambuuze mukwano wamanya ensibuko yaakyo wa gye kyava kubanga mu ddoboozi lyo wasoose kutugamba nti kyatandika olina emyaka 15 notuka ekiseera nga buli we weebaka eggwe nga weesunga otulo onyumirwe bwe kiri kyavaawa ekintu ekyo mu butuufu kijja kulimba nti no bakyava wano kuba ne bentambuddemuuko sirina kituufu kyenali nfunye kwekyo ekintu. Ntandika mu butuufu nina emyaka 15 we natandikira okubuzaabuza omuliro nga bwe nfuna omuwala ne mukyaze waka amaanyi gambula ate olugenda bagenda bwati nga mutaka nga asituka baba ati nemija mbeera mweyembeera bwetyo naye nga simanyi kikigenda mu maaso era kati nakubeera nnyo ku biiti kuno kuwuliriza kyekyamviirako okumanya nti n'ensi eno yo si nnyangu. Abantu abakuzaalawo abannyonnyolamu ku kyoyitamu maama nomubuulira
mubuulira n'agezaako okugira ki okunoonyezaako ku ddagala ery'amaanyi g'ekisajja naye nga nkugambe Rebecca ne mala nnyo ku ddagala eryo nkugambe n'otwanyi ntolinamuuko otutono totugendera ddala kuba sijja kugamba nti nno siinaamu wadde niramu ebigira kiddako ku mabbali nineyagala naye ate obuzibu bwe buzaabuza omuliro. Oba maama tewamunnyonnyola bulungi kuba olabika maama wamugamba kimu ky'amaanyi ga kisajja n'otamugamba kiri kikukozesa budde bwa kiro. Maama nabimugamba naye simanyi mu ndowooza yange ŋŋamba oba oliawo kyanyambala bwambazi. Ku sayidi ya taata kiri kitya? Sayidi ya taata kiri bulungi era taata namubuulirako n'aŋŋamba tewali buzibu ne tugendako ne mu kigwa tewali buzibu bwonna. Baaba naye nze kale mu kutambula ennyo kuno kwe ntambuddemu esebo waliwo gwe nagendako n'aŋŋamba mbuno kimanyi ekintu ekyo nali nkyali muto neŋŋenda nenfuka omusambu ogwo nga weguwummulira we wafuka we nafuka weguwummulira mu kisiikirize kati kwe kunnyambala kati mu kuŋŋamba bwato kali agezaako okunnyambulula yansaba enkoko naye ekintu ekyo mu kubeera nga akinzijako enkoko eyo kyagituga kale sajja naŋŋamba nti enkoko eno kati tegenda kukola enkoko eno kyetaaga nga namu naye kati olaba kigituze kati naŋŋamba olaba abantu mubeera n'ebizibu bingi naye kati olaba obuzibu bw'olina ekyo kiyinza n'okukutugirawo n'ofa kwegamba kiri mu mubiri gwo tekyagala kuvaamu. Kati naŋŋamba kyetaagisa ofuneyo enkoko endala ogireete mpulira kwambulule nkikugjeko naye nze mu kutya okungi kuba enkoko Rebecca yali namu bulungi naŋŋamba ngikwate kati mu kugikwata ono kyagituga maama kati mu kutya okungi ennyo nagamba kiddayo eyo era saddayo baaba nembeera awo nga n'ekizibu ekyo nkula nakyo kwegamba ngenzo kizuula nga n'emyaka gigenderedde okutandika okwetambulira okwefaako jukira nali namu eddiini nga nze ebyo ebya sitaani ngamba ebya sitaani kati nenze mu bukulu kati wano yentegedde nga ensi eno si nnyangu era n'ebisumbwa abantu nga bingi kati kwe kuddukirako gy'oli weewaawo abawuliriza bamusalire ku magezi era eddagala taagala bampa eddagala ly'amaanyi ga kisajja wabula okweggyako ekintu kiri ekyakwambala okweggyako ekintu ekyo kuba oli yakikkakkanyanko mukadde ako talina ddagala lyeyampa naye Rebecca n'abanga anyedde ki eddagala ly'amaanyi g'ekisajja takina mutawaana gwonna naye kati kyakomawo ba yali akikkakkanyizaamuko obukkakkanya kyakomawo tewasobola kuddayo okumugamba nti owaayo ekintu kitwalire ddala natya nnyo neŋŋamba kati bwekimulemu okunzijako kati kigenda kuttanze kutwala bulamu kale saddayo weewaawo kale neyanzanya okwogerako naawe taata nkusaba obereko ku rediyo enyabo mukama ayongere okunkuumira amiina ngawuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki byakunnyonnyodde byebyo amazima kankomewo gy'oli obeeko ky'omugamba nga ye tayagala ddagala ly'amaanyi ga kisajja wabula ayagala okweyambululako kiri omukazi oli amwetimba obudde bw'ekiro kwegamba yamwambala oyo gw'ayagala okwetakkuluzaako ayinza kukola atya abalina kye mumanyi mwebe nsinga okwetaaga kankomewo.